أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وسلم تسليما. amatendo gonna amajjoboga wa kitiibwa Allah akyatuwadde obulamu, eyatufuula nga tuli mu baddu be bye yagabira ku kyengera ky'obusiraamu. Tumwebaza Allah waffe akyatuwadde byonna bye twesiimisa nabyo ku mwaliiro gw'ensi eno. Tumwebaza Allah, tumusaba bitukuumire ate atukozese mu byo ebijja okutufuulira enkomerero yaffe okubeera ennungi. Nkakasizza nti teri kisaanidde kusinzibwa mu butuufu okuggyako Allah yekka, newankubadde nga bingi bisinzibwa mu bukyamu. Era nenkakasa nti mazima ddala nnabbi we Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ye nnabbi waffe ow'enkomerero Allah gwe yatusindikira. Tusaba okusaasira n'emirembe bidde ku ye ne ku bantu be ab'omu nnyumba ne ku mikwano gye bassahaba n'abajja oluvannyuma lwabwe n'abajja balabikira mu nnyiriri zaabwe okutuusa Allah lw'anaayimirizaawo qiyama. Tumusaba Allah atusse mu lunyiriri olwo. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira hadithi ey'okubiri mu kitabo kyaffe Arba'uuna Nnawawiyyah ekya Imam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah, nga hadithi ey'okubiri egamba عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
رواه مسلم. حديث يفين إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه twamogerako mu bufunze ebimufaako mu hadithi eyasooka, kuba hadithi eyasooka era ye yajogera. Neno Umar ibn al-Khattabi ye yajja nayo, yagamba nti bainama nahnu julusun inda rasulillah, lwali lumu nga ffe twali tutudde, yani basahaba twali tutudde inda rasulillah, eri omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam, dhata yawmin, olunaku lumu, idh tala'a alayna rajulun, mukaseera omusajja mwe yaboneka gye tuli, mwe yalabika gye tuli, ng'omusajja oyo shadidu bayadi thiyabi, ng'ebyambalo bye byalina byeru nnyo, si ekyo kyokka, shadidu sawadi sha'ri, ate nga n'enviiri ze nzirugavu nnyo, si ekyo kyokka, la yura alayhi atharu safari, nga talabwako kabonero konna kalaga nti mutambuze, ate nga wala ya'rifuhu minna ahadun, nga muffe teri amumanyi. Hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, okutuusa bwe yajja n'atuula kumpi oba ewali nabbi wa Allah, okusaasira n'emirembe bibeere ku ye. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, nassa amavivi ge ku mavivi ga nabbi sallallahu alayhi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, era nassa ebibatu bye ku bisambi bye. قال نagamba يا محمد, owange gwe Muhammad, akhbirni anil islam, mbuulira obusiraamu kyeki. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, nagamba omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye nti nno, al islaamu, obusiraamu, an tashhada an la ilaha illa allahu, kwe kukakasaako nti nno tewaliyo katonda omutuufu okuggyako Allah, wa anna muhammadan rasulullah, ate nga mazima ddala Muhammadi mubaka wa Allah, wa tuqiima as-salah, era noyimirizaawo essala, wa tu'tiya zaka, era notoola zaka, wa tasuuma ramadana, era nosiiba omwezi gwa Ramadan, wa tahujja albayta, nogenda nolamaga ennyumba ya Allah Kaaba, in istata'ta ilayhi sabila, bw'obanga olina obusobozi obukutuusa ku yo. Qal, oluvannyuma omusajja ono n'agamba, sadaqta, oyogedde mazima. Qal, omwogezi wa hadithi n'agamba nti fa'ajibna lahu, ne twewuunya omusajja ono, yas'aluhu, abuuza nabbi, wa yusaddiquhu, ate bw'amwanukula n'amukakasa nti kyayogedde kituufu. Qala, oluvannyuma omusajja ono n'agamba, fa akhbirni anil imani, mbuuliraayo ku bikwatagana ku bukkiriza. Qal, nabbi n'agamba, an tu'mina billahi, kwe kukkiririzaako mu Allah, wa malaikatihi, ne mu zimalaika ze, wa kutubihi, ne mu bitabo bye, wa rusulihi, ne mu babaka be, wal yawmil akhiri, ne mu lunaku lw'enkomerero, wa tu'mina bil qadari, n'okukkiririzaako mu kugera kwa Allah, khayrihi, kubeere kulungi, wa sharrihi, oba kubi. Qal, oluvannyuma omusajja ono n'amugamba, sadaqta, oyogedde mazima. Qal, oluvannyuma omusajja ono n'agamba, fa akhbirni anil ihsani, mbuulira ku bikwatagana ku mpisa. Qal, nabbi n'agamba, an ta'buda Allaha, kwe kusinzaako Allah, ka annaka taraahu, ng'olinga mulaba, fa in lam takun taraahu, newankubadde nga gwe Allah tomulaba, fa innahu yaraak, mazima ddala yakulaba. Qal, omusajja ono n'agamba, fa akhbirni ani ssaa'a, mbuulira ku bikwatagana ku lunaku olw'enkomerero.
قال نبينا مغامبا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل abuuzibwa ku nsonga eyo si asinga ogimanyi okusinga agibuuzizza. قال oluvannyuma omusajja ono n'amugamba fa akhbirni an amaratiha kale mbuulira ku bubonero bwayo, mbuulira ku bubonero bw'olunaku olwo. قال nabbi n'agamba an talida al amatu rabbataha kwe kuzaala kw'omuzaana omwana oyo najja afuuka mukama we, amakulu nga maama ali wansi wa mutabani we nga muddu oba muzaana wansi wa mutabani we. Wa an tara alhufaata era kwe kulabaako alhufaata abantu abatalina byambalo mu bigere, abatalina byambalo mu bigere byabwe, al-urata abatambula nga tebalina ngoye ze bambadde ku mibiri gyabwe, al-ala abaavu, ri'a ash-sha'i abalunzi b'embuzi oba b'endiga, yatatawaluna fil bunyani nga bavugana mu kuzimba ebizimbe eby'amaanyi amakalina n'ebirala. قال oluvannyuma omwogezi wa hadith agamba thumma ntalaqa oluvannyuma omusajja ono n'atambula n'agenda. falabithtu maliyan Umar agamba nti nemala akaseera. thumma qaala li oluvannyuma nabbi n'aŋŋamba ya Umar owange ggwe Umar atadri mani saa'ilu omanyi ani abuuzizza? qultu Allahu wa rasuluhu a'lam neŋŋamba nti mazima ddala Allah n'omubaka we be balina okumanya kwekyo. قال nabbi n'agamba fa innahu Jibril mazima ddala abadde Jibrilu ataakum yuallimukum diinakum yazze gye muli abayigiriza eddiini yammwe obusiraamu. rawahu Muslim Imaamu Muslim ye yajja ne hadith eno mu kitabu kye sahihu Muslim. Okunnyonnyola akatonotono hadithi yaffe eno, hadithi yaffe egambye nti lwali lumu nga basahaba batudde eri nabbi wa Allah sallallahu alayhi wasallam ne wabalabikira omusajja, ng'omusajja ono ng'ebyambalo bye byeru nnyo ate nga enviiri ze nzirugavu nnyo. Mu hadithi bwe tujja okweyongerayo nayo tujja kukitegeera nti omusajja ono yali Jibrilu. Yajja nga yeetadde mu kifaananyi ky'omuntu azze ewa nabbi sallallahu alayhi wasallam abeeko n'ebyamuyigiriza ebikwatagana ku ddiini ye. Kakati ng'omuyizi azze okuyiga yajjira mu mbeera eno, yajja na byambalo nga byeru nnyo n'enviiri ze nga nzirugavu nnyo, kiba kitegeeza yali mu kifaananyi kya muvubuka. Wano tuyigawo ki? Tuyigawo obulungi obuli mu kwambala ebyambalo ebyeru, kuba ne nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yagamba ilbasu min thiyabikum albayad fa innaha min khayri thiyabikum wa kaffinu fiha mawtakum. hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, nabbi yagamba nti mwambale mu byambalo byammwe ebyeru kubanga bye bimu ku byambalo byammwe ebikyasinza okubeera ebirungi, era bwe muba muziika abafu bammwe mubaziike mu byeru mu masuuka nga meeru. Naam, ate mu riwaaya ya Samura ibn Jundabin radiyallahu anhu yagamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ilbasu min thiyabikum albayada fa innaha atharu wa atyab wa kaffinu fiha mawtakum. Mwambale mu byambalo byammwe ebyambalo ebyeru kubanga ebyambalo ebyeru bye bisinga okubeera ebiyonjo ate bye bisinga okubeera ebirungi. Lwaki? Kubanga ekyambalo bwe kibeera kyeru
n'akyambadde afaayo nnyo kikuuma nga kyeru era kizibu nnyo akakyafu konna okugwa ku lugoye olweru nnyini lwo n'atakimanya nti ekikyafu kwekiri ku lugoye okwawukana ne ku byambalo ebirala ebitali byeru nti ekikyafu kiyinza okugwako oba oliawo nga kyonoona ne wuuzo mu lugoye lwo naye n'otakiraba kulwokubanga olugoye lw'oyambadde kkala yaalwo tekuganya kubanga olaba ebirala ebyegasse ku kyambalo ekyo ekyawukana ku lugoye olweru kyonna ne bwe kibanga kiri mu kikula ky'amazzi okugeza nga mu ssulo kasita gukalira ku lugoye gulekawo akabonero akalaga nti waliwo ekikalidde wano ekitali kituufu olw'ensonga eyo awo tuyigamu okubanga kirungi nnyo okwambala ebyambalo ebyeru tekitegeeza nti n'ebyambalo ebitali byeru tebikkirizibwa nedda nabbi agambye nti fa innaha min khayri thiyabikum mazima ddala ebyambalo ebyeru bye bimu ku byambalo ebikyasinza okubeera ebirungi gye muli. Omusajja ono yajjira mu kifaananyi kya muvubuka awo tujjawo ki tujjawo ekigamba nti nno buli yenna ayagala okumanya ebikwatagana ku ddiini ye n'okukenkuka mu yo kyandibadde ekirungi nnyo okitandikako mu myaka gye egy'obuvubuka. Lwaki? Nti obwongo buba active nnyo mu myaka gy'obuvubuka. Omwana bw'ayingira emyaka 15 oba bwe yeeroterera bw'omwana w'obuwala bw'atandika okugenda mu nsonga emyaka egyo aba active nnyo n'obwongo bwe buba active nnyo nga bukwata nnyo Allah bw'aba amusaasidde. N'olw'ensonga eyo emyaka egyo omuntu akubirizibwa nnyo okubanga agyeyambisa okunoonya okumanya ebifa ku ddiini ye kuba buli bwakula n'obuvunaanyizibwa bweyongera ate buli obuvunaanyizibwa bwe bweyongera aba agenda kubanga akakibwa bukakibwa okugabanyaamu obusobozi bwe asobole okubanga na buli kyonna ky'alinako obuvunaanyizibwa akituukiririza obuvunaanyizibwa bwakyo agenda okumaliriza ng'obudde bw'ayinza okuwaayo mu kusoma butono. Olw'ensonga eyo ekyo kikubirizibwa nnyo mu myaka egy'obuvubuka omuntu okubanga gye yettaniramu nnyo okunoonyezaamu okumanya la yura alayhi atharu safari yajja nga talabwako kabonero konna kalaga nti nno mutambuze wala ya'rifuhu minna ahad. Umaru agamba ate nga muffe temuli amumanyi yenna. Wano tujjawo ki? Tujjawo ekifaananyi ekigamba nti nno ono omusajja yajjira mu kifaananyi kya mutambuze kuba e Madiina yonna nga teri amumanyi kiba kitegeeza yali avudde wala. Kakati tuba tumusuubira okubanga omuntu ono abaako obubonero obulaga nti atambudde. Mujjukire nti edda ebyakozesebwanga mu kutambula zaalinga nsolo si nnyonyi oba mmoroka zirimu essinti ziyinza okukubako akafuufu ne weetereeza nedda zaalinga nsolo ate ng'omuntu okuva bweru wa Madiina kiba kitegeeza atambuddeko olugendo. Kakati tumusuubira okubanga tujja mulabako enfuufu ku mubiri gwe mu nviiri ze buli ku paati yonna ku mubiri gwe eriko akaviiri tuba tugisuubirako okubanga ejja kugirako enfuufu. Naye ekyewuunyisa n'omusajja yali tamanyikibbwako mu Madiina ng'alinga mutambuze naye atayambadde ebyeru tebirazeeko nti avudde mu lugendo ate nga tugambye nti olugoye olweru kyonna kyonna ekirugwako olukiraga. Awo era tujjamu obulungi obuli mu kubanga omuntu atambula okuva ewala gy'aba avudde n'agenda mu kitundu kasita aba ng'awulidde nti waliwo okumanya waliwo dalusa eteekateekebbwa bateeseteeseeyo semina n'ova ewala n'ogenda obeeko n'ekyoyiga ku ddiini yo nga bwe kyajja kirabikira ku musajja ono nti yali mutambuze. Kirungi nnyo kuba oba ogenze kenkuka mu ddiini yo sinakindi oba okoze ekyo kyennyini Allah wo kyakwagalako okubanga okola oba oliawo obuddayo ewammwe n'ogasa abantu bammwe nga Allah bwe yagamba nti wama kana almu'minuuna liyanfiru kaaffa bwe yali ayogera ku basahaba
tekigwana abantu b'oku kyalo kyonna ne batambula ne bagenda awali erimu nti bayige. Nedda. Bwe mwejjamu abamu mu bo ne bagenda ne bayiga, oluvannyuma ne bakomawo mu kyalo kyabwe ne bayigiriza abatabaddeeyo, ekyo kye kisinga okubeera ekirungi. Hadithi egamba hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Omusajja ono bwe yajja n'ayingira yatuula okumpi ne nabbi wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Yatuula atya? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Yaddira amaviivi ge n'agassa ku maviivi ga nabbi. Si ekyo kyokka, wa wadaa kaffayhi ala fakhidhayhi. Nassa ebibatu bye ku bisambi bye. Wano tujjawo empisa ez'omuntu abagenze okunoonya okumanya ew'omuwalimu nti alina kubeera mu mbeera ya bwetoowaze nga Jibril bwe yalabika. Yatuula n'asembera okumpi nnyo ne nabbi, n'atuuka na ku ddaala ery'okubanga yayambaza amaviivi ge ku maviivi ga nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ate nga ekyo kiri mu bya bwa sunna, bwe tuba tutudde nga tulina bye twejjukanya mu ddiini okubanga tusemberagana, tuleme kubanga twesuula ku ttale, oli atudde ku mwango ogw'eri, oli atudde eri. Nedda, tekiri mu njigiriza y'owekitiibwa nabbi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Mu Imaamu Ahmad, mu Musnad al-Imaami Ahmadi, yajja na hadithi ye eva ku Abi Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu, agamba nti bwe twalinganga nga tutambula ne nabbi ne tubaako ne we tugenda okuwummulira, buli omu yatuulanga wawe, eyatuulanga wansi w'omuti, eyatuulanga eri, buli wonna awamunyumiranga yatuulanga. Agamba nti okutuusa bwe kyatuukawo lumu nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti nno okweyawula okwo, okwesuula ku ttale wekka n'otatuula kumpi na munno, kye kimu ku bikolwa bya shayitaani. Agamba nti nabbi bwe yamala okitugamba, okuva kwolwo ne tutandika nga buli bwe twatuulanga okumpi ne nabbi wa Allah nga ffenna tutuula wamu. Agamba nti okutuuka ku mbeera gye twatuukangamu nga law jalasna ala bisaatin lawasi'ana, nti twatukanga na mu mbeera ey'okubanga senga twatuulanga ku mukeeka oba ku musaalo oba ku kintu kyonna ekituulwako nga kibalama, kyandibadde kitumala ku lw'okusemberagana kwe twakolanga mu kaseera nga tutudde okumpi ne nabbi wa Allah sallallahu alayhi wasallam. N'ekirala, yaddira ebibatu bye nassa ku maviivi ge okulaga obwetoowaze. Newankubadde nga mu bavvunuzi ba hadith abamu bagamba nti nno yaddira ebibatu bye n'abissa ku maviivi ga nabbi wa Allah sallallahu alayhi wasallam, naye ekisinga okuvaayo n'okugjayo ekifaananyi ky'obwetoowaze kyekyokubanga yaddira emikono gye n'agissa ku maviivi ge, n'agissa ku bisambi bye, okubeera omwetoowaze n'okubanga aba ataddeyo nnyo obwongo ku kyali mu kwejjukanya, era ng'omuntu anoonya okumanya kyekifaananyi ky'alina okubeeramu. Ekisooka alina kubeera ng'ayambadde bulungi nga bwe tulabye. Tugenda kulaba ng'omusajja ono yajjanga muwalimu, ate mukadde ke kamu yajjanga muyizi. Kakati eri omuwalimu okubanga ayambala bulungi ng'agenda eri abayizi be, ate eri omuyizi okwambala obulungi bw'abanga agenda eri omuwalimu okwejjukanya eddiini. N'ekirala okubeera omwetoowaze bw'abanga atudde, tutuule tuwulirize tukkalire, obeere ng'okiwa obudde ekiba kikututteyo nti kukola ki, kumanya okuwa obudde, oleme kudda mu bibyo. Abamu abikkula essimu, n'abikkula WhatsApp, n'abikkula Facebook, naye nga bali mu darusu. Nedda, si mpisa za kunoonya kumanya. Anoonya okumanya alina kukimanya nti anoonyeza ekyebbeeyi, ekitalina kya bbeeyi kikiri waggulu mu bintu by'oku nsi, kuba Allah bw'akuyamba
n'akuwa okumanya ku ddiini yo, Allah aba akuwadde kirungi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba waman yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin. Allah bw'ayagaliza omuddu we ekirungi kyamukolera amukenkula mu ddiini ye. Olw'ensonga eyo bw'obanga ogenze kukenkulwa mu ddiini yo osaanidde okubeera mwetoowaze, kubanga ky'oba okimyeyo tekyetaaga bantu abatali beetoowaze. Obusiraamu buyinza omulema okuyiga kuba muvaamu okugumiikiriza okwa waggulu ennyo. Omusajja ono bw'atuula ewa Nabbi yagamba wange ggwe Muhammad, mbuulira ku bifa ku busiraamu, mbuulira obusiraamu kye ki? Mu bufunze tukimanyi nti obusiraamu huwa al-istislaamu lillahi, kwe kwewaayo ku lwa Allah, ne weewaayo wenna ku lwa Allah, bitawhidi mu kumwawula Allah, wal inqiyaadu lahu n'okussa mu nkola amateeka ge, bittaa'a mu kumugondera, wal khuluusu mina shiriki n'okwewala okumugattikako Allah. Naye Nabbi waffe bwe yali annyonnyola oba avvunnula obusiraamu kye ki, yabugaziyamukko katono n'atuggyirayo empagi z'obusiraamu. Mu kunnyonnyola obusiraamu n'agamba nti nno obusiraamu an tashhada an la ilaha illa Allah, kwe kukakasaako nti nno teri katonda mulala yenna asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, okuggyako Allahu tabaraka wa ta'ala, wa anna Muhammadan rasulullah, ate nga mazima ddala Muhammadun sallallahu alayhi wasallam mubaka wa Allah, ate nga muddu we. Empagi esooka eno eya shahadatayini nkulu nnyo, bal omuntu tayinza kubeera musiraamu okuggyako ng'empagi eno agirina. Eno empagi kwatabadde musiraamu ye muyingiza mu busiraamu, nti omuntu baba ayagala kusiramuka tumugamba gamba ashhadu an la ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, kuba kyekimuwa qualifications eziyitibwa omusiraamu. Sinakindi, la ilaha illa Allah kigambo kya bbeeyi. Allah kasita akiwa omuddu yalaganyisibwa okubanga tajja kubonerezebwa na muliro, kasita akikakasa n'akola ebyo byekiragiro okukola. Mu hadithi ya itibaan eri mu Sahih al-Bukhari ne Sahih Muslim yagamba nti inna Allaha harrama ala nnaari man qaala la ilaha illa Allahu yabtaghi bidhalika wajha Allah. Yagamba nti nno mazima ddala, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti mazima ddala Allah yaziiza omuliro ku buli yenna agamba nti nno la ilaha illa Allah, ng'akinoonyamu okusanyusa Allah amakulu n'agoberezaako ebikolwa ebiraga nti nno ddala kituufu yakakasa nti la ilaha illa Allah. Kuli obuzito bwakyo mu Ibn Hibban ne Hakim bajja na hadith eno nga Musa alayhi salam yagamba Allah nti wange gwe Allah mpaayo ebigambo bye nnaaba nkozesanga nga nkujjukira oba nga nkusaba. Allah namugamba nti nno gamba la ilaha illa Allah. Namugamba nti kullu ibadika yaquluna hadha, abaddu bo bonna kye boogera, nze mpaayo ekyenjawulo. Allahu tabaraka wa ta'ala namugamba nti wange gwe Musa, senga baddire eggulu omusanvu. Abamanyi Oluganda abatugaana okukozesa ekigambo amagulu omusanvu batugamba tukozese eggulu omusanvu, 7 heavens. Yagamba nti senga eggulu omusanvu n'ensi omusanvu zissibwa ku ludda ku mizaani ku ludda olumu, ekigambo n'ebiri wakati awo byonna, ebiri wakati w'eggulu omusanvu n'ensi omusanvu, ebiri wakati awo bonna senga n'eggulu omusanvu byonna n'ensi omusanvu senga bissibwa ku ludda ku mizaani, n'ekigambo la ilaha illa Allah nekissibwa ku ludda olulala. Nabbi yagamba nti nno ekigambo malat bihinna la ilaha illa Allah, ekigambo la ilaha illa Allah kisinza ebyo byonna obuzito, amakulu kibiwanika waggulu kyo ne kikoona
wansi okulaga obuzito bwakyo. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala akitunywereze, n'abo batakiwadde tusaba Allah akibawe nga tannaba kubajjulula ku mwalira gw'ensi guno, kuba omuntu bwajjululwa nga takyogedde takirina tayinaayo mirembe ebbanga lyonna eyo gy'aba alaze. Oluvannyuma Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ayogera ku mpagi ey'okubiri n'agamba nti watuqiima as-sala, era n'okuyimirizaawoko essala. Essala y'emu ku mpagi z'obusiraamu enkulu. Bal abamanyi baffe batulaga nti ng'oggyeko shahadatayini gye tuvaako ey'empagi esooka, tewaliyo mpagi ndala enkulu okwenkana essala. N'olw'ensonga eyo eri buli musiraamu yenna okufaayo ennyo okuba ng'ayimirizaawo essala mu budde bwayo obutuufu, bw'oba mu budde bwazo obutuufu nga bwe zaalaalikibwa, n'obutagayaala ku kusaala, kuba kikolwa kivve nnyo kisinga omuntu anywa omwenge. Kikolwa kivve nnyo ekyokulekayo essala okusinga omuntu akola obwenzi, okusinga omuntu alya embizzi, okusinga omuntu akola obwononefu obumanyikibwa obusinga okutyoboolwa omuntu atta. Ekikolwa ky'okulekayo essala kibi nnyo okusinga ebyo ebikolwa byonna. Hatta Abdullah ibn Shaqiq mu sunani at-Tirmidhi, Imam Tirmidhi yajjana hadith eyo yagamba nti kaana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra as-salah. Basahaba bannabbi bonna baali tebalinayo mulimu gwonna gwe balabanga abaagulese akaafuwala kimujja mu busiraamu okuggyako essala. Olw'ensonga eyo tetugayaalirira ku ssala. Essala tugisaale, mpagi nkulu nnyo. Empagi ey'okusatu watu'tiya zaka, era n'okutoolaako zaka. Allah bw'aba akuwadde emmaali eyo n'ejjejjamu omutemwa oguggyibwamu zaka, omuntu oyo asaanidde okuba nga ajjamu zaka. Era nga zaka eggyibwa mu bagagga n'etwalibwa mu beetaavu, emiteeko gyabwe nga Allah bwe yagitematema mu suratu Tawba, innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakin, mpaka aya gyeggwerayo. Era nga akola kibi nnyo yenna alekayo okuwa zaka ate ng'ali mu baatuuka okuwaayo zaka. Kibi nnyo, bali kigenda mubiirako obuzibu, bali kiyinza n'omwokyesesa omuliro. Mu sahihu Muslim hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu yagamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam nti ma min sahibi dhahabin wala fidda la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamah suffihat lahu safa'ihun min nar, safa'ihu min narin. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti teriyo muntu yenna ayina zaabu oba ffeeza, kuba ekigere ekyali kiggyibwamu zaka oba ekigere ekikulu, mizaani enkulu okwali kupimirwa ebintu ebiggyibwamu zaka yali zaabu ne ffeeza. Wa illa na buli kyonna ekiggyibwamu zaka kiyingira mu hadithi eno nti teri muwi yenna wa zaka mu ekyo ekiggyibwamu zaka agaana oggiwa okuggyako nga olunaku lw'eqiyama bwe lulituuka Allah tabaraka wa ta'ala alimusizaawo mu kumubonereza, alimusizaawo nga bw'olaba ekibaati nga kibalama kigolomofu bulungi nnyo. Omuntu oyo ajja kugalamizibwa, ajja kussibwako ekibaati ekyo ku kyenyi kye amakulu ku ludda olw'omu maaso, ne ku ludda olwa ddyo, ne ku ludda olwa kkono, ne ku mugongo gwe. Oluvannyuma assibwe ku muliro, ekibaati ekyo kibugumizibwe, abonerezebwe nakyo, buli bwe kinnyogoga nga kiddamu okubugumizibwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti hatta yuqda bayna al-ibad fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, mpaka Allah bw'ajja okumaliriza okubala abaddu be, thumma yara sabilahu imma ila al-jannati wa imma ila an-nari. Oluvannyuma lw'omuwa ekibonerezo ekyo, Allah bw'alimala okubala abaddu bonna, imagine
omuwendo gw'abantu ababadde ku nsi kuno okuva ku Adamu mpaka ku agenda okusembayo bonna bamala kubalibwa ng'oli mu mbeera eyo. Nabbi yagamba nti oluvannyuma Allah amulabire ekkubo, either amuyingize ejjana oba amusse mu muliro amubonerezwe. La ilaha illallah. Tusaba Allah tutaasa omuliro gwe. N'olw'ensonga eyo zaka eri abaatuuka okuwa zaka kikulu nnyo okubanga ogitoola, wa illa ojja kubonerezebwa. Buuza omuwalimu bw'obanga tomanye mateeka gakwata ku zaka akunnyonnyole akubuulire abaffe watuuka okuwa zaka oba tonnaba, ye olina ggiwa otya. Watasuuma Ramadana, empagi ey'okuna okusiiba Ramadani. Okusiiba Ramadani bwe kutuukako olaalikibwako okubanga ogisiiba. Lwaki? Mpagi mu mpagi z'eddiini, era nga bwe kiri n'okukola hijja eri buli yenna Allah gw'aba awadde obusobozi. Nabbi bwe yamala okunnyonnyola empagi zino ettaano ez'Obusiraamu, omusajja ono n'amugamba sadaqta, oyogedde mazima. Tugambye nti nno ku nkomerero ya Hadeeth kyayoleka nti omusajja ono yali Jibril. Yamugamba nti sadaqta, oyogedde mazima. Omwogezi wa Hadeeth agamba nti ne twebuuza, aye abuuzizza ate yamukakasa nti ayogedde mazima. Ate ng'ekimanyikibwa nti omuntu abuuza ekibuuzo aba abuuzizza kumanya, naye ono alinga atamanyi kyabuuzizza, nti gwabuuzizza bw'amaze okyogera nga bw'akimanyi n'amussizaako sitampu nti kyayogedde ekituufu. Ekyo tekigaanibwa. Tujjawo ki? Tujjawo nti omuyizi akkirizibwa okubuuza ekyo ky'amanyi n'akibuuza muwalimu we na kigendererwa kyakwagala abalala nabo bakitegeere. Na kigendererwa kyakwagala abalala nabo bakitegeere. Nga Jibril bwe yakola. Oluvannyuma n'agamba, Jibril n'amugamba fa akhbirni anil iman, mbuulira ebikwatagana ku bukkiriza. N'amugamba nti antu'mina billahi, kwe kukkiririzaako mu Allah. Yamugamba, yamunnyonnyola obukkiriza n'empagi z'obukkiriza omukaaga. Yagamba nti kwe kukkiririzaako mu Allah. N'okakasa nti mazima ddala Allah ali omu. Mazima ddala Allah yennyini bufuzi ku buli bitonde byonna, ku buli kitonde kyonna. Allah ye mufuzi w'ensi eno n'eggulu, na buli kyonna kyonna ekikolebwa wano ku nsi kikolebwa ku kumanya kwe Allah. Kwe kukkiririza mu Allah tabaraka wa ta'ala, wa malaikatihi, ne muzi malaika ze tumanyi ne ze tumanyi. Mu malaika za Allah ze tumanyi Jibril, ne ze tutamanyi malaika. Bitonde bya Allah bingi. Hunna ibadullahi kusur, oba humma ibadullahi kusur. Malaika bitonde bya Allah bingi nnyo. Okukkiririza mu bitonde ebyo nti bya Allah, mu malaika ng'ebitonde bya Allah. Si ekyo kyokka, wa kutubihi, n'okukkiririza mu bitabo bya Allah bye yassa nga Tawrat, Injil, Zabur ne Qur'an. Wa rusulihi, n'okukkiririza mu babaka be, ababaka ba Allah. Mu Qur'ani Allah yayogerako ku babaka 25 bokka, wa illa babaka bayisaamu awo bonna osaanidde okubanga okkiririza mu bo. Si ekyo kyokka, wal yawmil akhir, n'okukkiririza mu lunaku olw'enkomerero nti gye luli. Mu bitonde bya Allah mulimu ebitakkiririza mu lunaku olw'enkomerero. Gw'osaanidde ng'omusiraamu omukkiriza okukkiririza mu lunaku olw'enkomerero nti gye luli. N'empagi ey'omukaaga esemba wa tu'mina bil qadari, n'okukkiririza mu kugera kwa Allah, khayrihi wa sharrihi, kubeere kulungi oba kubeere kubi. Omukkiriza asaanidde okubanga na buli kyonna kyonna ekimutuukako bwe kibanga kirungi akakasenga bukakasa nti kivudde wa Allah, ate bwe kibanga kibi akakasenga bukakasa nti kivudde wa Allah. Mu bitonde mulimu ebikakasa nti nno ebirungi biva wa Allah, ate ekibi ekiba kituuse ku muntu kyo kiba tekivudde wa Allah, kivudde ew'omulala. Ng'enzikiriza endala bwe ziina entegeera eyo nti ekirungi kiva mu kitangaala ate ekibi kiva mu kizikiza.
nedda iffe obusiraamu tetulina nzikiriza eyo, byonna biva wa Allah. Kuba okukakasaako nti ekirungi kiba kivudde wa Allah, ekibi kiba kivudde mu kizikiza oba kivudde walala wonna woba otaddewo, obanga agamba nti waliwo Katonda omulala avunaanyizibwa ku bibi nga yabikola atali Allah, ate nga Allah ye ali omu mu bannamunigina, yafuga ensi eno yonna n'ebigiriko byonna. Bal ne mu busiraamu tulinamu ebiwayo ebimu ebitakkiririza mu kugera kwa Allah kasita kubanga si kulungi eri omuddo, nga Baqadariya tebakkiririza. Bajabariya bagamba nti Baqadariya tebakkiririza mu birungi byokka nti bye biva ewa Allah. Bajabariya ebibi, Baqadariya ebirungi bivudde wa Allah, ebibi nedda tebivudde wa Allah, tebivudde wa Allah. Ate Bajabariya bo bagamba nti nno omuntu yebikolwa bye yabyetondera, ebirungi oba bibi, ne Allah alabiraawo ng'akikoze. Kakati kyakola Allah kyamuwandiikako, naye eri enzikiriza entuufu ey'obusiraamu obutuufu, ekirungi n'ekibi byonna kugera kwa Allah kasita kuba kuvudde eri Allah. Era ensonga lwaki Allah yatukubiriza nnyo mu mbeera y'okubanga akugeredde ekintu ng'olaba nga si kirungi, okubanga ogumiikiriza, nga bwe yatugamba nti وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Era sanyusa abagumiikiriza abo baba nga batuukibbwako embeera yonna omusiiba ekibi kyonna, bagamba mazima ddala tuli ba Allah ate ngewa Allah bwe tugenda okuddizibwa. Ate Allah nagamba nti ma asaba min musibatin illa biidhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Mutaghabun, mu suratu Taghabun yagamba nti teri kizibu kyonna kituuka ku muntu okuggyako nga kiva kivudde wa Allah. Yenna akkiririza mu Allah, nga bwe tuli kwogera ku mpagi z'obukkiriza, yahdi qalbah, yeegumyagumya mu mutima gwe. Alqama, omu ku bayizi ba Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, yagamba huwa arrajulu tusibuhu musiba fayalamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Y'omuddu omusiraamu omukkiriza atuusibwako ekizibu kyonna n'akimanya nti nno kivudde wa Allah, n'akikakasa, n'akkiriza, n'atalowooza birala, n'atakolima, n'atafuna wasiwasi, waliwo ndoga, waliwo atanjagaliza, akakasa bukakasa nti kivudde wa Allah, n'akkiriza, n'asiima, n'agumiikiriza. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ajaban li amri almu'mini inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra shakara fakana khayran lah wa in asabathu darra sabara fakana khayran lah wa la yakunu dhalika illa lilmu'min. Yagamba nabbi wa Allah nti embeera z'omukkiriza zeewuunyisa, embeera ze zonna nnungi, bw'atuusibwako ekirungi yeebaza nekibanga kye kisinga okuba ekirungi gyali, bw'atuusibwako ekibi agumiikiriza nekibanga kye kisinga okuba ekirungi gyali, era ng'ekyo tekiba okuggyako kumukkiriza. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe obukkiriza. Oluvannyuma omusajja ono nabbi bw'amala okumunnyonnyola empagi ez'omukaaga ez'obukkiriza, era n'amugamba nti sadaqta, oyogedde mazima. Oluvannyuma n'amugamba nti fa akhbirni anil ihsaani, mbulira ku mpisa kye ki. N'amugamba nti anta'buda Allaha, empisa kwe kusinza Allah, gwe kwe kusinzaako Allah, nzayogera naawe ampuliriza, ka annaka taraahu, ng'olinga mulabirako ddala Allah wo, omusinza bw'omulabako. Fa in lam takun taraahu, newankubadde nga tomulaba Allah, kakasa bukakasa nti okusinzaako kw'oba oli okukola, fa innahu yaraaka, aba ali mu kukulaba ng'okukola. Ezo ze mpisa. Omuntu okukakasa nti talina kigambo kyavaamu, talina kikolwa kyakola, talina kyonna kyonna kyalabikiramu okuggyako nga Allah wamulaba. Ate nga bwe kiri, si nti kwogerako bwogezi bwe kiri, Allahu tabaraka wa taala akumanyi kungulu ne munda. Allah na buli wonna w'olaga akulaba. N'olw'ensonga eyo okujjuliriza empisa zo, kola na buli kyonna ky'okola ng'okimanyi nti Allah akulaba. Omwana omusomi asaanidde okweyisa mu mbeera, okwessa mu mbeera
nga kikakasiza ddala nti Allah amulaba, ng'omusomesa ne bw'aba nga taliiwo yaasigala akakasa nti Allah amulaba n'akola ebisaana. N'omukozi oba mukama we waali oba taliiwo n'akakasa nti omulimu ogwo gw'alina yagufuna ayina gutuukiriza nga gwe bwe gulina okutuukirizibwa oba ng'endagaano bwe yakolebwa, ate nga bw'atatuukiriza Allah amulaba, ajja mmubuuza ku ekyo n'alongoosa mukama we waali oba taliiwo. N'omukyala ewaka n'akimanya nti bbaawe oba waali oba taliiwo asaanidde atye Allah, asaanidde atye Allah. Waliwo amulaba, waliwo tewali amulaba, asaanidde okutya Allah mu mbeera zonna. Ezo ze ziyitibwa empisa mu Busiraamu. Abatukulembera abalongoofu batwewaza okubanga twejjamu ekirungo ekyo eky'okubanga mu bikolwa byaffe byonna twessaamu ekigamba nti nno Allah atulaba ne tulongoosa. Bagamba nti la taj'alu Allaha ahwana an-naadhirina ilayk, tossa Allah nga yakyasinza okubeera owa wansi mu baba bakutunuulidde ku byokola. Nga bw'olaba omukyala maama bw'ayisa mwana we akyayonka ebbeere ng'ali mu kisenge ali mu kwambala, yeeyambula yenna engoye n'azeggyako ng'omwana ali awo naye nga tafuddeeyo. Lwaki? Omwana talina kyamanyi. Kakati waliwo abantu abassa Allah mu kifaananyi ekyo, ate nga Allah amulaba, ate agenda mmubuuzaako, yamussaako abawandiisi ababiri. Tusaanidde okutya Allah, tukikakase nti na buli kyonna kye tukola atulaba. Mu Nuniyatul Qahtani, Imaamu al-Qahtani rahimahullah yagamba nti wa idha khalawta biribatin fi dhulma wannafsu da'iyatun ila at-tughyani fastahyi min nadhari al-ilahi wa qul laha inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani. Yagamba nti nno bw'obanga nga weeyawulidde wekka oli mu kizikiza teri akulaba, ng'omutima gukusindiikiriza oyagala kubaako n'ekibi ky'okola, yagamba nti kwatibwa ensonyi eri oyo eyatonda ekizikiza, ogamba omwoyo gwo nti nno mazima ddala eyatonda ekizikiza kino andaba, okireke. Ekyo kiraga obujjubu bw'empisa zo wakati we ne Allah wo. Kuba omuddu ebbanga lyamala nga empisa ze wakati we ne Allah we ziri gguluggulu nnungi, empisa ze n'abantu automatically ziba nnungi, aba abayisa bulungi, kuba akimanyi nti na buli konna kaakola ku munne nga kabi akalinako omusango mu maaso g'owekitiibwa Allah. Oluvannyuma omusajja ono n'agamba nti mbuuliraayo ebikwatagana ku qiyama. Nabbi n'amugamba nti mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'ili, ate ebikwatagana ku qiyama abuuzibwa ku yo si yasinga ogitegeera okusinga abuuzizza. Amakulu gwe abuuzizza osinga gw'obuuzizza okumanya ku bikwatagana ku qiyama, kuba yali akitegedde ng'akimanyi nti oyo Jibril, naye nga basahaba be batannategeera. Yamugamba nti gwe abuuzizza, gw'obuuzizza omusinga okumanya ku nsonga eyo, kuba teri yenna. Ate ekyo tekitegeeza nti nno Jibril amanyi qiyama egenda kuyimirizibwawo ddi. Nedda. Inna Allaha indahu ilmu saa, Allah yeesigaliza okumanya ku bikwatagana ne qiyama eyimirirawo ddi. Naye obubonero bwayo n'entambula yaayo Jibril asinga ogitegeera okusinga Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kuba ye mubaka wa Allah. Allah ye mubaka, ye malaika Allah gy'akozesa okubanga agiragira ebintu bye eby'enjawulo by'aba ayagala ebitonde bye bikole mu zimalaika ne mu bantu ne mu birala. Kakati nabbi wa Allah yamugamba nti abuuzibwa si asinga okumanya ku ekyo ekibuuzibwa okusinga abuuzizza. Wano tujjawo ki? Tujjawo ekigamba nti nno eri buli mwalimu yenna okukkiriza bw'abanga abuuzibwa ekintu ky'atamanyi obutettantala ku kyo, agambe amubuuzizza nti sikimanyi. Lwaki? Al-mustashaaru mu'taman. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu abuuzibwa eyeebuuzibbwako ku nsonga yonna mwesigwa. Kakati obwesigwa bwo butuukirize bulungi, mugambe nti nno tokimanyi bw'obanga tokimanyi.
Tewettantala newettantala n'oyogera kino oyinza okumaliriza ng'oyogedde ekikyamu, oyogedde ekyennyuma ekyekyo kiwandibadde oyogera ku ekyo ekibuuzibwa ku kyo. Mugambe nti nno tokimanyi. Si kamugo abatukulembera abalongoofu ba'imma abana abamanyikibwa Imaamu Abu Hanifa, Imaamu Malik, Imaamu Shafi'i ne Imaamu Ahmad babuuzibwanga ezimu ku nsonga n'agamba nti nno sikimanyi. Oli n'amugamba nti nga Imaamu Malik, oli n'ava ewala n'amugamba nti nga nvudde ewala, wandibadde obaako n'ekyo ngamba nzireyo. Yajja n'ebibuuzo bye nga yagala Imaamu Malik amwanukule. Wandibadde obaako n'ekyo ngamba wakiri nzireyo nakyo, nja kubagamba nti ngenze wa Imaamu n'angamba takimanyi. Baako n'ekyo ngamba, n'amugamba nti nno nkubuulire, ddayo bwe bakubuuza nti kino kiri kitya obagambe nti nabuuziza Maliki n'angamba nti tamanyi. Abamu balowooza okwogera ekigambo ekyo oba wekkakkanyiza. Nedda. Eddiini yaffe teriimu kwogera ky'otamanyi. Okwogera ky'omanyi kya mu ddiini, okwogera ky'otamanyi si kya mu ddiini. Ate olina kukimanya nti na buli ky'oyogera okirinako okubuuzibwa ku qiyama. Allah tabaraka wa taala yatugamba nti nno wala taqifu ma laysa laka bihi ilm. Tewettantala ku ekyo ky'otalinaako kumanya. Nabbi wa Allah kifaananyi kye yalaga wano naffe tukyambaze mu mbeera zaffe. Oluvannyuma n'agamba nti kale mbuulira ku bubonero bwa qiyama. N'amugamba nti antalida al-amatu rabbataha, kwe kuzaala kw'omuzaana mukama we n'azaala mukama we. Abamanyi baffe bavunnula ekigambo kino na bintu bingi, naye ekisinga okujjayo amakulu kye kigambo Ibn Hajar al-Asqalani kye yayogera. Yagamba nti nno Nabbi sallallahu alayhi wasallama ekifaananyi kino yakisiiga nga kiraga nti abantu bajja kusiiwuka empisa. Abantu bajja kusiiwuka empisa. Atuuke ku ddaala nga omuzadde we maama we nga amwisiza ddala ng'omuddu bw'ayisibwa. Nga bw'olaba omuddu bw'ayisibwa ng'omwana bw'ayisa muzadde we, ku lw'okuyitirira kw'obwonoonefu n'obujeemu obujja okuyitirira mu biseera ebyo, nga omwana ayisa maama we, ayisa taata we, nga bw'olaba omuddu bw'ayisibwa. Omuddu ng'ayisibwa bubi, khasatan nti ku mirembe egyo omuddu yayisibwanga bubi, ate omuddu mukama we kyaba mukoze, mukama we ne bw'asalawo mutemako olugalo tekirina buzibu, talina gy'aloopa kuba maali ya mukama we. Kakati bwe yagwanga ku mukama we nga mubi, yamuyisanga bubi, ne bw'agamba nti buli lunaku ngenda mukaliriranga emiggo bwe giti, ng'akikola tabunaanyizibwa, tebamubunaana kuba maali ye. Kakati kifaananyi kyekyo nti empisa zijja kusiiwuuka, omwana atuuke ku ddaala eriyisa maama we nga omuddu bw'ayisibwa. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe empisa, atuwe n'okugondera abazadde baffe ababiri n'obutabayisaamu amaaso. Nagamba nti wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan, era n'okulabaako abantu abali bamanyikibwako nga tebalina na busobozi bufuna byambalo mu bigere, nga n'ebyambalo ebissibwa ku mibiri gyabwe ng'obusobozi bwabyo tebalina, batambula bukunya, nga balunzi, alunda mbuzi, alunda ndiga, kale alunda nte, nga kaseera katuuse ng'abo bennyini ate yatatawaluna fil bunyan, ng'ate bebabugana mu kuzimba ebizimbe, amakalina, mu ssente, okugula ebyebbeeyi, ate ne bafuuka abagagga ennyo abavundu. Kabonero mu bubonero ba qiyama. Ekibuuzo abaffe tetubyerabiddeeko, ng'omuddu emyaka 10 emabega yali talina kyalina, atambula bukunya, alina mu kyalo yiiri, asula mu kasisira, naye nga bwakeera enkyanga ye omugagga ayogerwako ku kibuga, ku kitundu gy'aviira, nga bebabuganya ne bagagga banne mu bintu tetubirabyeko ebyo. Ako Nabbi yagamba nti kikamu ku bubonero bwa qiyama. Oluvannyuma
omusajja ono bwe yamala okubibuuza n'agenda. N'oyitawo akaseera falabithtu maliyan. Umar ibn al-Khattab agamba nti ne mmalawo akaseera ne mpisaawo akaseera. Riwaaya ezimu ziraga nti nno yayisaawo ennaku 3. Oluvannyuma Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti ya Umar, wange gwe Umar, atadri man as-sa'il, abaffe eyabuuzizza omumanyi? Eyabuuzizza omumanyi? Umar nagamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah n'omubaka we be basinga okumanya. Tugambye nti nno kyamumpisa bw'obanga tomanyi ekikubuuzibwa okugamba nti sikimanyi si kamogo kuba bw'onettantala oyinza okubonerezebwa, oyinza okulagibwa ekyennyuma kyekyo kye wettantaddeko. Gwe tolaba Musa alayhi salam bwe yabuuzibwa ne Banu Israel nti waliwo ku nsi kuno akusinga okumanya, n'agamba nti nedda, nze asinga okumanya ku nsi kuno. Allah n'amulaga nti waliwo amusinga era n'amukaka atambula agenda amulabe amuyigirize nako. Kyafaayo kya Musa ne Khidri mu sahihi ate ne mu Qur'ani mu suratu al-Kahfi kimanyikibwa obulungi, kizze kisomesebwa. Kakati bw'obanga toyina ky'omanyi, gamba muntu akubuuzizza nti sikinaako kumanya, oluvannyuma osseewo amakubo agakimanya oba muyambagane munoonyereze ekituufu ku kyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nayanukula Umaru n'amugamba nti oyo fa innahu Jibril, abadde Jibrilu ataakum yuallimukum dinakum, yazze abayigiriza eddiini yammwe. Kakati ku nkomerero bw'abategeereza ani eyajja oluvannyuma n'abategeeza n'ekyo kyali kimuleese, yali azze okuyigiriza as-sahaba eddiini yaabwe. Era awo tujjawo ekigambo ekigamba nti nno enkola ey'okubanga twejjukanya mu kubuuza bibuuzo na kwanukulwa nkola ya mu ddiini, nti ne tussaawo seshoni nga yakubuuza bibuuzo n'oyanukulwa. Ne tubuuza ebibuuzo, tulina olunaku lwe tubuulizaako ebibuuzo ne twanukulwa. Eyo enkola ntuufu, teyina buzibu bwonna nga Jibrilu bwe yakozesa enkola y'emu okubanga basahaba bamanya amadala g'eddiini 3: obusiraamu, obukkiriza n'empisa. Hadithi eva mu kitabo kya Imaamu Muslim mu sahihi al-Imaamu Muslim. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.